Waneno ku SMX Media twagala otwala akakisa kano okubeera nga tuyozaayoza omukyala Precious Remy okubeera nga yazadde omwana. Yes, bakitwala mbu kuzaala naye however information gye tulina eri nti bamulongoosezaamu omwana. Munnange definition oba term yasigala eri emu kubeera kuzaala. Oba omwana bamukulongoosezaamu omanyi omuntu ayinza okugamba oba gwe basindisa obusindisi gwe bazadde naye munnange process esigala yemu term bagiwa yemu definition oba okukidefininga kyasigala kye kimu kati engeri gy'omuzaddemu ye yawukana n'ekisigala nti ozadde omwana okusinza ku information okuviira ddala olunaku olw'eggulo owedde tutegeeza Precious Remy yafunyemuko obuzibuzibu mu nsonga z'olubuto era bw'atyo olunaku olw'eggulo n'addusibwa mu ddwaliro okubeera nga alongoosebwa kubanga baba butamulongoosa ye nga maama abadde asitudde olubuto n'omwana bandifunye obuzibu era bwe batyo abasawo baakoze kye basobola okulaba nga Precious Remy bamusala era we batu ne bamulongoosaamu omwana however nga olubuto lwabadde terunnatuuka kubeera nga luzaalibwa. However okusinziira mu binene byabadde olunaku lwaggulo nera nga information nagirabye olunaku olw'eggulo naye story nekitagikola olunaku olw'eggulo nga ngezaako okubeera nga nnoonya clarification ku nsonga eno ddala kituufu oba si kituufu ne nnoonya n'embula. N'olunaku olwaleero nkedde information yeeyongedde okubeera ng'esatulatinga Precious Remy bamulongoosezaamu omwana. Konze ba SMX Media Kings and Queens kanzije mbategeeze ku ekyo ekiriwo naye okusinza ku Precious Remy tannabaako kyavaayo kubeera nga ayogera. However tukkiririza nnyo muntu ng'avuddeyo okubeera n'abaako kyayogera oba n'akolawo ekintu kyonna naye sofa bikyali mu lugambo Precious Remy yandibeera nga bamulongoosezaamu omwana okusinziira nti yafunyeemu complications mu lubuto olunaku olw'eggulo. Details zonna ezinaaba zivuddeyo jabbeera nga nzikuleetera wano ku SMX Media gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere.